neyaza nnyo neyazege sebo omukulu omutesitesi wa programu eno Kulu Franka Bwekumbule ate ne management ya Impact FM namwe abali mutulaba ate n'abatuuliza kubanga Urban Media eri mutukwata ku live wedda bankubira abantu b'enfulumidde awo nga bagamba tukulaba naye nga toyogera mugenjugira kati so Urban Media nabo twagala beebaza abali mu kutukwata ku live ate njagala kutwala omukisa guno kusaasirako abantu b'ekalangala bafunye ekizibu omwalo gugenze ne gwesende almost town council yonna eringa eweddewo police barracks buli kimu era inspector general of police ali mu kujja wano atatukeko ekalangala eyo agenda n'abamawulire so nakagafuna ago wano essaawa eno naye nga tubasaasidde nnyo abantu b'ekalangala abafunye enjega eyo njagala kwebaza abantu baffe mwenna abali mutuwuliriza njagala kwebaza abo abafunye ebirungi mu wiiki eno gye tukubye amabega ate n'abagenda okubifuna omuli okwetwalira obufumbo obutukuvu ate n'ebintu ebirala so ate era awo wennyini njagala kutwala omukisa guno okusaasirako abo bannaffe abafunye ebizibu mu wiiki gye tukubye amabega n'essaawa eno gye njogererako nti Omukama Katonda gumba mwekwasa mu byonna. Nze Sserwagi Faizo nze ndi mubaka era mumyuka mubaka wa gavumenti mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ey'Essembabule naye nga ndi mwana azaalwa ya wano ekimanya kabonera era bannakimanya kabonera batumiddeko essaawa yonna Mukama bw'anaabanga akkiriza ne bakama baffe nga batukkiriza tugenda kujja tubabuulira ensonga zaffe bwe munaaziraba nga zirimu eggumba tujja basaba mutuwagire era tukyabeebuuzaako paka bwe munaamutukkiriza tujja. Njagala kutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda ku biki ebadde bitrendinga mu social media naddala nga nze ndabikira mu katambi enammere. So ekisooka nga NRM erina ennyingo nnya: patriotism, pan-Africanism, socio-economic and transformation ne democracy. Kati nze njagala kwogera ku bintu bibiri: patriotism ne democracy. Ffe nga NRM mu kalulu k'e Kawempe bye twayolesezza. Ekisooka, patriotism ye muntu okwagala ensi, yes, mwoyo gwa ggwanga kyalabikiddewo mwenali. Ekyokubiri, democracy. Era njagala kuyozaayoza Kanso Elias Nalukoola nga NRM olw'okuba nti yawangudde akalulu kano aka Kawempe North by election ng'omubaka wa parliament. So lwaki muyozaayoza nti mu nteekateeka yaffe nga NRM eyo democracy gye twaleeta nti awangula akole ki? Atwale. Ate njagala kwebaza n'okuyozaayoza mwannyinaze Nambi Farida olw'okwolesa ensigo ya NRM gye bayita patriotism, okubeera patriotic, n'ayagala ensi ye, n'akkiriza mu bubbi obungi ennyo n'effujjo eringi ennyo, n'agamba nti ku lw'ensi yange Uganda ne ku lw'ekitundu kyange Kawempe, kale ebyo bigende bwe bityo. Njagala kutegeeza abantu abatwala n'abatuwuliriza nti abantu baayogedde bingi, naye njagala kwebaza abantu b'omu Busoga eyo. Bwe tubeera ku social media okwo tulina ebintu bye tulaba ne tubikolako analysis. Nalabye omwana ow'e Busoga ng'ayambalidde principal wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti ebyo ebyokuyisaayisaamu abakulembeze baffe amaaso ene waffe e Busoga totawaana era todda. Kiki yabadde ategeeza mu ekyo? Yes, gwe tobigoberera nja bikubuulira. Ebyo bikomeyo mu Buganda. Lwaki? Kyandeese okutegeera
ti abantu beeyo mu Eastern baawula ebibakwatako n'ebitabakwatako. Naye bwe tunaaba nga ffe bannayuganda era nze nawulidde nnyo ennaku nabaddewo nategedde kubanga walowooza abantu abankubidde nimanya those are my true friends. Nindaba n'abatankubira nindaba n'abaforwarding ebyo ebintu because ffe mbirina twali tubyetegereza ng'era tubiraba kubanga nze okuva lwe nafuna threat eyo natandikirawo security netandika okukola ki okukola ogwayo era twabadde tugenda ku coordinates okulaba abasindika ebyo wawe bava naye nga abasinga mwanatu sibalina mu Uganda ennamba yabadde esinga nga tebali wano nga ba foreigners oba kiraba bali eyo bweru naye nga bannayuganda abamu bannayuganda abamu si bannayuganda naye nga kyenjagala okutegeeza ki nti hadde bakuma mu bantu omuliro tebalina mu Uganda naye oli ali mu kalabo w'e Masaka naye atambuza naye nga tamanyi nti wabeerawo ekitabuka kyonna oli akumya omuliro tali mu Uganda ye takosebwa kyokka gwe mu Namasaka mu Nakalungu mu Nabukomansimbi bwe wabaawe ekitabuse ng'akumya omuliro ali Dubai ng'akumya omuliro ali South Africa ali China ye ali safe gwe toli safe oba nkufuna mwami Fayo. Kakati bannayuganda kyekiseera okutandika okubuuka. Lwaki abantu bakozesa nnyo media nga media bagikozesa mu nkozesa enkyamu ne bateeka ekintu ku social media ne bateekako ennamba y'omuntu ne babapika nti mumukubire ne family ye tugimanyi of course twala talina family kivula watidde nnyo Fayo. saatidde kivula basaakola comment kuulu kubanga buli yali abikola naffe twali tumuyina kitegeeza okwata ku mukyala wange tukwata ku mukyalawo okwata ku mwana wange tukwata ku mwana wo tibyabadde mu muzannyo. This is let me tell you wana Frank abantu balowooza bana opposition ne nuupu ntutunudde tusirisi era bayite bakimanyi tusobola okwatakinga Ssenyonyi kubanga tusobola kujja mu maka ga muntu. Abantu bagamba nti goli w'ekimanya enammere oliona nayo ki kinkoze bulungi ava okwogera wano akugambye yabadde ali mu ku supervisinga omuluka gwe bayita Komamboga mwami Sebina bwagamba Sebina avaawa kyali kyalugo wano mudda wa Munyedo Mukungu ye yabadde anonyeeyo ki emeya kubanga nze nabadde nina ekintu walayo first of all ndi wa security okitegedde kati ye yabadde anonyeeyo ki abantu baleme kulowooza nti bajja kumalako abantu abalala emirembe bo bakole bye baagala. Ekisooka njagala kubuulira mwana Frank nze nganze nina right okuwagira omuntu gwe njagala nga nawe balina right okuwagira abantu bebakola ki bye baagala. Bwe muba mwetegereza laale zaabwe katugabe bannambooze b'emukono baliraanye Kampala omuliraano gwokya mmeka gwokya bbiri naye Winnie Kiza ave eri Kasese timwamulaba kulaale n'atuuka n'okwetuuma nti obusinga bw'Rwenzururu bwe bwamutumye. Lwaki abantu balowooza nti bo bajja kukolanga bye baagala naye oweenali bw'aba alina kyakoze ng'aleese Faizo amugye Masaka talina kubeera mu kalulu k'ekawempe. Impunity eyo impunity tulina ogigoba mu Uganda. Bw'oleese ow'e Kasese nze avudde wano e Masaka ngamba sirina kgendayo. Ekyokubiri nga ndi mukozi wa gavumenti ndi wa security nina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ate nga tumaze okufuna threat eziraga nti abantu bagenda kubakola ki kubatuusaako obulabe batandise okutradingisa obuntu ku social media bagamba nti gula akacupa k'amafuta ne masiki ku mako abantu bajje. Afande Faizo awuliza Impact FM ebintu bino byogerwa oluvannyuma olw'ennyumba yo okusinziira ku kyenalaba ogamba nyumba yo nti tikinga era se byogerwa nti nyumba yange njagala kubuuza Frank gurooza omuntu okubeera n'ennyumba e Kampala kyetaagisa ki kubanga ekyokubiri njagala kubuuza nze ngenda mu kalulu waliwo omuntu agenda mu kalulu nga tasukka miliyoni 3 wabira
wali abalowooza nti bajja kukwatambulira no nkubuuza abo basobola naye nabo bakimanyi teri ayinza kuyingira kalunga opposition nga talina milioni 2 tolimbe kakati ze kyenjagala okubuuza yakimanyi akubuulire katolwaera akubuulire kaadi z'ayina naye ngaekitono ennyo agenda kuteekayo emitwalo 10 ekitono owuliriza bamanyi emikolo gyagenda okugendako giyinza okuba ng'ena ng'atalina gyatagenda kugendako naye nga yacontributins naye nga waliwo ne be bamubikidde so kitegeeza nti eweekend asobola okukozesa milioni 2 oba 3 ewiiki egi bw'ogatta omwezi milioni 10 oyo akubuulire ali mu kalulu kubanga tugenda mu mikolo gino kuba kyenjagala weetegereze nti omuntu eyeesimbyewo tabanga Franka kuba naye Franka nga bw'oli wano olwaleero oyinza okuba mu mwezi ofuna kaadi ezisukka mu 10 atalina kyoyagala neffe abalina bye twagala ne luba olubuto lwavuddemu ate bw'otabaako kyokola tabbu bw'okola ekitono tabbu so olina okukola ekinaakola ki ekinaasanyusa abantu bo ojja kugamba nti diiki ate wooze ye diiki yaweerezaayo 2 ate nga diiki munafu bakusika eriyo oba oluusi nga bituufu ng'olina kubustinga kakati ekyokubiri awo ne bakyogera bwe batyo sinnalabayo omuntu yavuddeyo n'aclaiminga n'agamba nti oyo alimba ennyumba si ye yange social media tannavaayo nze nakoze statement ku police era mukola statement bakubuuza leeta ebiraga nti wano wo n'obisibako kibanga bw'onagamba nti bakubyeko emmotoka oba ogikira eyiminga omala kuteekayo kaadi ekyokusatu okubeera n'ennyumba kisobola okubeera mu bintu nga bya mirundi 2 okubeera n'amaka gaawo oyinza okugulawo osobola okupangisaawo wabeera waki wabeera wawo kale ate ndaba abantu abagamba nga debate zaabwe n'entunuulira nga abantu bano bonga bukyali wansi kyali mu nyumba afande Faize ekyanyiza aba NUP kati aba NUP twali tulina intelligence nga baakuba obululu ennaku nga 5 emabega bo bennyini yes babukubira Jinja ne babuteeka mu nyumba ya Honorable Namuga Goreti ne babuteeka mu nyumba ya Muwanga Kivumbi ow'Ebutambala kakati nga bulijjo banoonya emmanduso wowe basobola okubutwala nga butiikinge bagambe nali muyine ebadde bobuki obululu bafune sympathy ki vote omunfuna bakuulira kakati tugenda tubateekako tubalinnya kagere baale mu okufulumya obuki obululu tulowooza nti basimagolinga bwe basimagolinga ne bayingira ewa Ssenyonyi Ssenyonyi being nti ayina security ye ne bamanya nti emmotoka ejja kuba nzibu yakufuuza oba onfuna oluvannyuma lw'okulinnya Namugga ne Muwanga Kivumbi akagere Mawugola jinva nina ne evidence n'emmotoka ye ngirina wano newe parkings bwemuba mwagala nsobola ogibalaga yes ebyaffe si byakulimba bwemuba mwagala nsobola ogibalaga wano owa wano we Mawugola kuba tujja kwogera ng'abantu balowooza tujja kubeera wano balimba abantu balimbe bannayuganda n'ebintu ebirala ffe tutule wano tutunule neo kambalage wano ampuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program kyoto kyabataka muwomya nsonga diki yabansomero wa DP wa muzindalo diki lukyamu ate musomesa osome namba eno namba ki nani aliko totya diki tugenda kumaka olulubuliwa njagala kubwe ffe twali tumulondola badde mugamba kusoma wano asome ekibuuzo kijjaawo eyo namba ki Wamediki muzindalo gukidde wano namba jampadde okusoma ndaba UBP 292 mugende muginoonyerezo basiya Namugga yali muki anti nkubuulira emmotoka gye twali tulondola ne tubalemesa okubaako kye bakola muzindalo Fande Faizo emmotoka yiino n'ennamba ngibabuulidde so bye twogera si bya bulimba oluvannyuma lw'obalemesa Muwanga Kivumbi ne Namugga okubaako kye bafulumya balowooza nti balina okukozesa ya luupu olwokuba alina abasirikale ye tebajja kumala bagamu attackinga kati banoonya we balina obukozesa nti balabawo kubanga twagenda bwe bamutunuulidde amawulire ga Solomon Kaweesa ng'oyingira tewayina loopu oba Louis we yatuuka n'akonkona
nti yakonkona ne bagaana omugulira baatuuka bayingira buyingizi which means tewali kigenda maaso abantu mukola analysis ewantu wookolera ekintu oba weesibiddemu amawulire gaali soose tulaga nga gakonkona muguleewo okitegedde naye bajja ne bayingira buyingiza ffe ntubeekanga naye nga intention yaabwe lwaki twabagaana okuyingira baali baagala beefuula abafuuza bakwate obululu babuyiwemu kamera zikwate kubanga bw'ogamba nti baali babba akalulu ekisooka bambulireyo akamu kebaalaga ab'amawulire nti kaakano tukakutte waki tebatusanga tutiikinga bw'oba otunuulira vidiyo eyo buli muntu eri atudde ku bibye mikwano gyange be nali mpise abasinga baali ba RDC of course ndi RDC bw'oba otunuulira abasinga baali ba RDC ate nga bonna mikwano gyange mikwano gyange buli eyali awo gwe kyoba omanya singa baali babitaddewo nga tibikoordinatinga n'abantu baliwo bonna baali mikwano gyange nze nabayita ko n'abaana bw'obala era baali batudde awo mu busubi abavubuka be mbadde ntambula nabo mu kalulu oba okiraba bw'oba nga mubyetegereza muddeyo mwetegereze bulungi eyo vidiyo ya Solomon Kawese ya NTV ne bajja ne batusalako emmotoka bw'oziraba ezaalimu zaali za RDC oba okiraba ne private car kakati toyinza kujja mu maka ga muntu nze njagala mwetegereze bulungi nga tomusabye lukusa naye olw'okuba ninayimirirawo nga nanyiniwo ne mbagamba temukkiriza baki bantu abo kuyingira of course abasirikale balina kuwuliriza nze gwe bamanyi nti nze nanyini awo bwe nabagamba ekyo ne balyoka bakola ki basalako naye nga abo abantu intention yaabwe yali yakugaana kuyiwa bululu waka bagambe bubuno tubukutte okusinzira ku kunoonyereza kwe kumwakola kyekyaliwo ekituufu kuba twali tukimanyi nti balina obululu naye nga twabatambulirako nga baalemwa ekyokusatu njagala kubabuulira basebo ne bannyabo kibiina ki kyonna muwulidde wano Sebiina nga abagamba nti yali supervisor wa Komamboga Sebiina baamusanga ku street ne bamugamba ne bamukubira essimu ne bamugamba nti jangu ogenda ku supervising nga Komamboga oba balina okuba nga balina we baali no mbuuza baatuula ku street oba balina we baatuula ne bapulaningira akalulu kaabwe tuyina ekibiina n'ekitebe balina ekibiina omukulu kirulu tagamba bategekanga baba NUP tuyina ekitebe gwe kyogamba twaliyo nkiko zaatula maka g'abantu kisoboka olw'ebyokwerinda kati lwaki mulowooza nti yo NRM terina kutuuza ne pulaningira kalulu kaayo ne pulaningira bakandidenti baayo on that day nali nina kubeera observer yino ya electoral commission njiraba eriko NRM kisizo kulengera kuwali kati lwaki balowooza abantu tebajja kugenda balimbe nga abantu balimbe ensi tebadde bali mukubba bululu nali nteeka okubeera observer kadi baali ginsanziza ku street Mame Faizo abantu nga bo bakitwala bakulaba bubi nga omuntu omubi kifaananyi kyo ogenda kikomyawo anti kikino ndi mukunnyonnyola sigenda ako kawempe nga ngenze ng'omuntu amenya amateeka olw'okuba gye mbeera ne electoral commission yampa mbeera observer bwe baba bawakana bagende mu electoral commission akafaananyi kange kwekali enamba yange kweri signature ya egg secretary kweri nali observer kati ng'omuntu gwe batutte nti genda otunuulira akalulu toyinza ate kujja eri gwe nojja nonnemesa olw'okuba gwe oli nnyabo wa defiance bw'oba wabifunye luvannyuma ng'etukula nnyo gisomeeko era yali emala lunaku lumu ekyali kigimpeesa okuwangala nayo obadde omanyi namala nayo mwezi mulamba